abakulu okuva mu Democratic Alliance ne batuwa ebirowoozo ku nkyukakyuka ze balowooza ezeetaagisa mu byokulonda n'endala ezeetaagisa oboolyawo mu constitution kye bayise proposal on national transition and reforms. Tubitunuulidde ebirowoozo bino byonna bibafunzizza mu kitabo kino kye batuwadde ne tubiraba nga bingi bikwatagana n'ebirowoozo byaffe nga political parties endala zonna. Ebigambo ebikulu ennyo ebiri buno bikwata ku mateeka ge twetaaga oboolyawo okuzza obujja nga tweteekerateekera okulonda kwa 2026. Ekimu ku kintu kye twateekako essira wano nga ebibiina omukago okugatta ebibiina kwe kuba n'akalulu ak'emirembe era twasayininga twateeka omukono gyaffe ebibiina byonna 26 mu National Consultative Forum ne tuteekako omukono nga tukakasa bannayuganda nti tujja kuba n'akalulu ak'emirembe. Era ekiwandiiko ekirala ekikulu ennyo era kye tugenda okugabana ne ttiimu eno kyekiwandiiko ekya Code of Conduct of Political Parties and Organizations. Ebiwandiiko byonna bikulu naye tetwagala bisigale ku lupapula, byetaaga okuba nti tubikozeeko bwe tusuubiza bannayuganda akalulu k'emirembe kalina kubanga ka mirembe. Naye ekyo tekikoma mu kwogera bwogezi, waliwo bye tulina okukola emu ku byo nga biri mu mateeka ageetaaga okulongoosaamu, kubanga abantu okwekugunga n'obwebigugungo tebutandika ku lunaku olwo lwa kulonda. Abantu baba balina oluusi obutali bumativu bwe balowooza nti bwandibadde bukolebwako ne butakolebwako. So kyetaaga ennonda yaffe emu ku byabadde boogerako okulonda okuli scientific, okuba nti tukendeeza oba tumalirawo ddala abantu kye balowooza okuteeka obupapula mu bokisi nga tulonda nga tukozesa biometrics. Era mu proposals zeboogeddemu mubaddemu okwongera okulongoosa n'okuwa independence electoral commission, ate era n'okukendeeza ku magye oba ebitongole by'okwerinda okwenyigira mu kulonda kwaffe n'ebintu ebirala bingi bibatuwadde mu kiwandiiko kino. So ffe nga omukago guno ogwa National Consultative Forum, omukago oguleeta ebibiina byonna awamu, tukkiriziganyiza n'ekiwandiiko kino era tugenda kikubaganyako ebirowoozo mu lukiiko lwaffe olwa bonna. Olukiiko olwo oluvannyuma lujja kuddamu okuyita Oweekitiibwa Mathias Mpuuga okubaako ebintu bye tugenda okukkaanyaako oboolyawo bye tusobola okukolako amangu mu kiseera kino. Tulabye nga reforms zino zirudde nga zisindikibwa nga zijja okuviira ddala mu 2013, naye biseera ebimu tubeera late ne tubeera kikeerezi, tubeera butuuka ku makya ne butuuka olw'eggulu lw'ebiseera paka luyingira akawungeezi nga tetubikozeeko ate ne tutandika okupapa nga tuli oboolyawo mu kawungeezi akasemanoga nti ate time esigadde ntono nnyo oba ekiseera ekyokukola ku bino. Niye ekimu kye tukkiriziganyizaako nti newankubadde tulabanga obudde obutakyali nnyo ku ludda lwaffe, tulinaku bye tusobola okukola mu kiseera kino. Ate era bino bye tusobola okukola n'okusuubiza bannayuganda nti betasobodde kukolako tujja kubikolako, kubanga Uganda tekoma 2026, Uganda ekyeyongerayo. So njaga kwebaza Oweekitiibwa Mathias okusooka olw'okubeera consistent ku nsonga y'okulongoosa akalulu kaffe ka Uganda, kubanga newe yabeerera nga ye mukulembeze oluvuganya mu parliament yafuba nnyo okuba nti ensonga zino azireetera banne, era nalaba ebiwandiiko bingi ebyali bizikwatako. Naye ate n'olwaleero ng'era akyali member of parliament era commissioner mu parliament ate era leader owa Democratic Alliance akyagenda nazo mu maaso. Tulowooza nti ensonga zino si za Mathias Mpuuga Nsamba, ensonga za bannayuganda ate zaffe ffenna ng'abakulembeze, kubanga abo tuba twetaaga eggwanga eritebenkedde tulina kikolerera, tekijja by chance, kiina kubanga tukikoleredde
tulina kubaako okukkiriziganya, waliwo enkiiko ze tulina okutuulamu, tulina okubaako ebintu bye tukkiriziganyako, not because tufuuse ba kibiina kimu naye nga bannayuganda, kubanga lino eggwanga lyetulina ffenna awamu. So njala okwebaza ttiimu yonna gye yatambudde nayo, era okubebaza mwebale nnyo ddala okujja. Ffe nga National Consultative Forum tuliwo ku lw'abannayuganda bonna, ate ku lw'ebibiina byonna okuba nti tubiwuliriza. So ebirowoozo bino bitwongeddemu nnyo amaanyi, naffe mu kiwandiiko kyaffe kye tulina ekya reforms kye tubawaddeko, era kye tulowooza nti tujja kwongera oku engaginga government okuviira ddala ku head of state paka ku ba ministers n'abalala bonna be tulina okwogera nabo okuba nti waliwo omulimu ogukolebwa okulongoosa ebyokulonda byaffe. Abantu baffe bagene ng'agenda okulonda nga wulira yes nama nti omutima gwe ŋŋendeddemu, bampangudde akalulu, mpangudde naye mpulira nga mpangudde mu mazima oba bampangudde mu mazima. Tubeere nga tukendeezaako ku violence, obwegugungo obubeerawo nga akalulu tekannaba, obubeerawo mu kalulu ate era bubeerawo nga n'akalulu kawedde. Ekyo tulina kukikolerera, tekijja kutugwako bugwi nga nkuba. Tulina okukikolerera tubeere nga tukifuna ng'eggwanga. N'amawanga amalala mangi ge tulabye agakituuseeko nga Ghana baakolera kikolerere, babadde ne dialogues, bayogedde, bakoze eki. Tetuli bubi nnyo, naye ate obutaba bubi bwaffe tetusobola kugamba nti nno tukweke omutwe mu musenyu ng'ate ekitundu ekya kyonna kisigadde wabweru. Okwogera ku nsonga zino tetugamba nti kuleeta busambattuko oba bw'oba tozoogeddeeko ekinajja kyekinajja. Ebiseera ebimu ng'abantu abalabufu ate abagunjufu tebakola bwe batyo. Okubeera ng'olina ekiraamo tekigamba nti enkyo ojja kufa, naye ate naye oba tokikoze era ofa. Naye obutatulekera buzibu fe abasigaddewo, kola ekiraamo kyo kuba okimanyi ne bwona okikola ne bw'otakikole era obeera. So okuteekateeka engeri zaffe ze tubeerawo mu byokulonda naki tekigamba nti wajja kubaawa bwe tuba tubitesitese wajja kubaawo akabenje, era no. Ate n'ekyalo okusiba olukoba lw'emmotoka kigamba tomanya kyonna ekibaddewo kansiba olukoba. Olukoba luyinza okulusiba okumala emyaka 4 nga tewali kabenje kaali kakutuuseeko, naye luluziraga nti luteekeko kubanga tomanya kigenda kuddako space endala oba oli awo lwoli lujjako ate lwaliwo ekibadde nga nti olukoba lembadde nsiba emyaka 40. So mu kiseera kino bino byonna bye tukola tugezaako kunyweza lukoba lwaffe kuba tukimanyi twetaaga okuba mu ggwanga ate eggwanga eririmu emirembe. Kati omuntu bwagamba nti twetaaga okukola kyonna ekisoboka okuba n'akalulu akali scientific nga kali biometric nti kakinkumu okuba naga nti butandika okukyogera nti ate abantu abaana bato balina mikono nti tufune mashini esobola n'okukebera emmunye omuntu amanya nti gundi alonze. Sirowooza nti ekyo kitwetaagisa ennyo okudda mu parliament n'ebirala ebimu ku bye twetaaga okukkiriziganyako. Oyinza okusanga ensonga endala for example y'abantu okuba nti bakkirizibwa okukola emikago egibasobola aga nti ffe tusobola okukola omukago, tusobola okwegatta ne tukola omukago ne tuflontinga candidate. Waliwo ensonga ezimu nga tezitwetaagisa nnyo kulwawo ku kino. Waliwo ensonga endala ezogeddwako okuteekateeka bwe tulondera enteekateeka ebadde etya. Of course ekimu ku kye twayogerako emabega ku katono nga kaluuke kawempe kawedde twasaba n'okusaba ffe nga aba National Consultative Forum nti obululu babuze ku polling station bubeere nga buli stamped. Tumanyi nti obululu buno bukebwa Kikunyu LC1 kubeereko ka stamp ka polling station eyo, so ate abantu abalowoozebwa okujja okuteekamu obululu buvudde ewala bwe tuba tubala tusooka kumanya nti akalu kano ko kali genuine kaawano. So bena naye tebijja kutuukawo nga tutunula butunuzi. Bisobola okubeerawo nga twogedde nga wabaddewo okukkiriziganya, wabaddewo okubaganya ebirowoozo mba stakeholders ab'enjawulo, okwogera ku nsonga y'amagye okuba nti nno gakendeezebwa mu kiseera ky'okulonda, abantu obutaba ku bunkenke, okwogera ku nsonga y'okutiisatiisa intimidation
ensonga y'eggaali tubayiseemu eggaali ezo ensonga ezimu ezimu tezeetagisa na constitutional reforms zeetaaga bannayuganda kuzitegeera zeetaaga kuziteekako ssira kati ebintu ebyo tusobola kubituukako okuggyako nga tukyogeddeko okuggyako nga tuvuddeyo ate ffenna ng'ebibiina nkumundi gona ntwogera bwogezi nti olwokuba ndi wa kibiina gundi naye twogera nga bannayuganda okuba ntuba n'akalulu ak'emirembe akalulu omuntu kalina kabona gamba yes nyinza okuba nti wayinza okuba mu bulumira naye okusinziira ku bikoleddwa nkakasa nti mpangudde oba mpanguddwa mu mazima n'obwenkanya.